Popin Media. Request His Excellency the President of Uganda. I requested him to visit my home area. And in my dream, I always wanted a dormitory for this school because I saw other girls dropping out of school. I requested the president to do so, and he allowed. Indeed, he visited. His helicopter landed at Ndeeba Primary School. I invited the Bishop Sebagala then, and I gave him a list of things that we want to request for from government. And one of my priorities was a dormitory for Ndeeba Senior Secondary School because it hurt me so much to lose my friends. So when he landed at the primary school down here, we gave him a list of those things. One of them was to rehabilitate my primary school, which is in Ndeeba Primary School, and also rehabilitate this school, upgrade it, and put a dormitory as one of the requirements. His Excellency allowed. He said, I will do all that. He first sent a batch of money. He sent money to the district because I cannot be allowed to construct a building that is under the execution of the local government, because our districts have to undertake all those assignments. So he sent the money to the district. The first installment was 100 million that was meant to upgrade one of the buildings at the primary. Unfortunately, that money was misused. My sincere gratitude to the Embassy of Japan that has made our dream come true by giving us a dormitory. You have written history. You have made us proud. I am now very sure that a few girls, just a few by choice, will drop out. But those that will hang on will be able to be accommodated and finish their education. We are so grateful. Abawala, mbegayiridde Munyweze Sikaati. Munyweze ki? Sikaati. Don't loosen up so easily, because the men will never leave you in peace. Utilize that dormitory to attain your education, because education pays in future. It will always pay. And remember, where there is no pain, there is no what? Gain. Where there is no pain, there is no what? There is no gain. Abawala soketi muzikuume. Soketi muzikuuma. Muzikuuma. Muzikole ki? Abalenze mbasaba munyweze Zipu. Musibe ki? Kuba mwina Zipu laga. Mwina ki? So munyweze ki? Pulaga wabuna steka mu socket. Socket ezimu zasirira dda. Zakola ki? Ojja kuyonoona ebiseera bye by'omu maaso. You will destroy your future by just ennaku zino bange babakwanira ku kikomando. Kiki? Kikomando kya siringi mmeka? 1000 ekikulesa future yonna. N'omunanansi bameka bakuwomerwa nga nze. Mbegayiridde Munyweze Sikaati, abalenzi Munyweze Zipu tusobole okusoma. Tuwulidde. Gavumenti ya Japan ng'eyita mu Embassy yayo eri mu Uganda bwetuyambidde ku ssomero lino Ndeeba SS mu Kayunga district okulaba nga batuyamba ku dormitory y'abaana abawala. Kuba abaana abawala tubadde tulina ekizibu kinene nga bava wala bangi, abasinga nga bava wala, kakati nga abasinga tebasobola kumalako kubanga batawaanyizibwa mu makubo ate batambula engendo mpanvu
n'olwekyo nga tebasobola concentratinga. Kakati kyo kigenda tuyambako abaana bano kubeera mu environment mwennyini mwe bayigira ate nga tebataataaganyizibwa mu makubo nga baddayo oba nga bajja nga tebatuuka leeti. Kigenda tuyamba okusolvinga ekizibu ekinene ennyo tubadde nakyo mu kitundu ky'abaana abawala okufunanga embuto nga tebatuuse kuzifuna era n'okuyamba abaana abawala abo okusobola okubeera abawanguzi mu maaso eyo kubanga bagenda kusigala nga basoma bamale wano A-level bagende mu university oba mu masomero amalala. His Excellency the President of this country is President Yoweri Kaguta Museveni atukoledde nnyo kubanga projects egiri ku ongoing givudde mu government through Mama Janet. Kalawo tusiima government kutuloboozaako naddala ffe amasomero agali mu kyalo eno aga USA kubanga abazadde tebasobola kutoola simbi era tebasasula school fees wazira abaana bajja ne basoma. Kizimbe eky'emiliyoni 393 kizimbe kinene era kyandirudde okutuuka mu Ndeeba naye kati muwulidde abaana ngaeyo basanyuse abazadde ngaeyo basanyuse ne local leadership nga weesanyuse. Ekyo solution y'amaanyi ku baana abawala kubanga muku byafaako ne tusaba ekizimbe ekyo kyali nti abaana abawala baali bava mu ssomero ne bagenda okufumbirwa nga bakyaali abalala ne bafuna embuto eyo kukuwa eyo kati abamu abaviiranga wala ne balemererwa. So kati Japan tukoledde solution abaana abasinga obungi abaviira ewala naawe abandi yaga. The girls' dormitory, this girls' dormitory was constructed with the support from the government of Japan and commissioned by the ambassador of Japan to Uganda, His Excellency Sasamaya Takuya. Ndeeba SS,